otukulembere, tugenda kuwagira, tugenda kusudia, tugenda kugoberera, tugenda kusitula ebigambo byonna by'otugamba. Tulina essuubi nti togenda tuswaza. People power, our power. Thank you very much. Before you go back, now I'm going to invite the President waffe ngenda kumaniriza ng'omulimu gwagenda okukola kwe kuwa candidate ono ebendera mu butongole. Oluvannyuma amukwase Deputy President waffe wa Buganda, Ssaabakunzi ne n'abakunzi ba Buganda bagende mu maaso omulimu gukolebwe. Mr. President, I want to invite you now to hand over the flag officially. The flag abantu bano 10 gyebabadde balwana okufuna kakati President atuwadde mu butongole. Era agenda kumuwa akabonero k'ekibiina kyaffe akamanvuuli oba umbrella. People power, our power. Era President amukwasiza simbo y'ekibiina kyaffe umbrella. Wonna wolaba umbrella kola ki? Umbrella kola ki? So Mr. President, you're welcome now to speak. That personally touched me. Moments of humility, moments of extreme decency. And I must commend you for that. In a very special way, I want to salute Comrade Magala for the humility. Not that other people were any less humble, but you represented the humility that we stand for. I salute you for that. Friends, everybody had a candidate. Everyone had a candidate that they support. Everybody had a view. Everybody had an opinion. From the foot soldiers to the highest rank in the party. But we all agreed that the best person has to take it. Integrity is one of our core values, and we hold it in high regard. We don't just want to talk about it, we want to practice it. I want to salute our Election Management Committee for a job well done. Thank you very much. To the entire National Unity Platform, you have taken the current regime to school. You have taught them the real meaning of democracy. And this is a democracy that we are practicing even when we are under duress, even when we are not allowed to do what we believe can cut us out as the leadership of the new Uganda that we tell you about every day. Now that we are here, now
that we have a candidate, number one, I want to salute, while I salute the contenders, I want to request you, to invite you to practice continuously the values that we've been standing for. Like we all agree, it was a competition. Let the winner be our candidate. Let us all stand behind the winner. Let us do what we're expected to do so that we can be the party that people believe we are. We are going to Kawempe. I told you on the day of the debate that in Chadondo we were not a party, but because of the power of the people, we won the election with 80%. We don't want 80% in Kawempe. We want 90%. And for us to get 90%, everybody has got to play a role. From the candidates, from the contenders, to the leadership, and finally to the people of Kawempe. The people of Kawempe are waiting for us. As you could see, from number 1 to number 10, they were all NUP candidates. They were all NUP members. Now we have one. Let us beat them in the same way the world expects us to beat them. Let us go and get 90%. So with that, I hereby direct the mobilization secretary and all mobilization teams to embark on preparation for Kawempe North campaign. At the end of my speech, I'm going to hand the candidate to the Deputy President of Uganda Region, and this is going to be your first task, sir. And like we all said, we want 90%. Obozijawa, twagala 90%. Basebo ne banyabo. Njagala okubayozaayoza mwenna aba National Unity Platform okutuuka ku kkula lino. Njagala okuyozaayoza mwenna abeesimbayo, abeesoowolayo okuvuganya okutukiikirira mweno campaign egenda okubaawo e Kawempe North. Njagala okubeebaza olw'okwoleka empisa n'obuntu bulamu n'obukulu mu bwongo bye mwolesezza. Temulabyemu basebo ne banyabo kuwemula, temulabyemu kulangiragana, temulabyemu kuvumagana, temulabyemu kweswaza. Eyo gye bayita National Unity Platform. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mubadde abantu 10 abavuganya ate nga mwenna muli balungi. Mwenna era mutukoze bulungi nnyo. Bangi batusanyusizza, bangi batukaabizza, bangi batukutte ku mitima. Byonna bibadde mu kaweefube ono okunoonya candidate. Nakyogeddeko era kankiddemu nti mu process eno waliwo ebintu ebibaddewo nze ebinkutteko ennyo ne binzijukiza ffe baani, naye ate ne bindaga nti muffe mulimu abaategerera ddala ki kye tuli. Mu ngeri ey'enjawulo njagala okwebaza Comrade Magala olw'obuntu bulamu. Na mwenna si nti obadde wa njawulo ku balala, naye olaze ekifaananyi ekyebyo bye tukkiririzaamu. Bannange buli omu abadde ne gwawagira, kuviira ddala ku ba foot soldiers paka kwabo abatuula mu NEC. Era nga tuba tunyumya, ono ng'ali ku sayidi eno, ono ng'ali ku sayidi ndala, naye nga ffenna tuli ba NUP. Wabaddeyo eyo ababadde bawagira ennyo Nsereko Moses nga bamufiirako kubanga balina gwe badde baagala okuba ebikonde. Waliyo abalala nga bagamba kakiika kadi agiri bukiika. Waliyo abalala ng'omusanga nga yagamba nze saagala balala njagala Magala. Naye olwaleero akakiiko kaffe ak'ebyokulonda katulaze nti ebyannaggwano ajja okubikola ye Nalukoola. Sebo kandidate waffe omulungi, twagala okuyozaayoza, yogayoga nnyo Sebo nga tukwasa flaga yaffe
tukwinamu obwesige nga bwe tuyina mu bannaffe abalala naye okunoonyereza kwonna kutulaze tulina enkizo ku banno tukwinamu obwesige twesiga nnyo omutwe gwo twesiga n'omutima gwo naye kitukoze bulungi nnyo ate n'otugamba tukulabire ku bikolwa byo seba amaaso n'abatalina galubindi tugenda zifuna tukwetegereze bulungi tukuyigireko naffe tufuuke bannaggwano nze ng'omuntu kumanyidde emyaka mingi kuviira ddala mu gya 9 manyi nti wali musajja muyimbi nga bakuyita Dokita Dandi njagala okusaba oyo omuyimbi owedda omukukunuleyo naye omuteeke mu reesi otukulembere tugenda kuwagira tugenda kusudiya tugenda kugoberera tugenda kusitula ebigambo byonna byotugamba tulina essuubi nti togenda tuswaza tulina essuubi nti ogenda tuleetera obuwanguzi tusaba Allah kulembere akuwa amaanyi akuwa ekisa akuwa obukuumi akuwa obugumu zino tetugenda mu kampeyini tugenda mu lutalo zino tetugenda mu kampeyini tugenda mu ki tugenda mu lutalo eno sampo 226 atandikira Kawempe tetwagala sijjasibwa MP bwe Kawempe kuba obwo twabuwangula dda tugenda buddamu buzimvunula bibya twagala bukozesa nga seppulingi gye tuyimirirako okunonayo entebe yaffe ennene gye babba nabwe gyoyogeddeko n'olw'ensonga eyo ssebo nga tunona kano akatebe akatono ak'e Kawempe kenkakasa nti Katonda agenda tusaasira tukaleete twagala tukakozese nga okusondalo oba okusonda obusungu okunona entebe yaffe ennene n'ebigambo ebyo njagala okuyita Deputy President wa Buganda Region Mobilization Secretary sebo nawe osembere wano ne ba deputies bo bakwase omulwanyi basindike mu lutabaalo mukama abankumire mwe bali nnyo mwe bali eddala kumpuliriza mwebale nnyo mwebali eddala nga mmaliriza njagala okubasaba mwenna aba NUP mwenna gye muli okwetoloola ensi yonna njagala obbayita mu Kawempe obukulembeze bwa NUP bwonna omulimu gwe tulina kati omukulu omulimu gwe tulina omukulu guliwa omulimu gwe tulina omukulu guliwa omulimu gwe tulina omukulu guli Kawempe mujaasi kyagenda otukulembera nga tugenda mu lutabalo luno ani agenda okubikola ani agenda okubikola njagala obbasaba mwenna gye muli abakulembeze ba foot soldiers abawagizi baffe mwenna mbanjulira Nalukoola emiruka gyonna egiri mu Kawempe Nalukoola wuuyo ab'ekyebando Nalukoola wuuyo ab'ekanyanya Nalukoola wuuyo ab'ekomamboga Nalukoola wuuyo ab'Ekawempe 1 Nalukoola wuuyo ab'Ekawempe 2 Nalukoola wuuyo ab'Empererwe ab'Ebwayise 1 ab'Ekikaaya abali ku intaneti mwenna abaekazo Angola mwenna aba NUP mu butongole tubakwasa kandidate waffe omutongole nga ye Nalukoola Luyimbazi Erias mbawaggulu nga mbasaba timwongere okwagala
n'okussaamu amaanyi n'okuwa ekitiibwa baganda baffe bano abeewadde ekitiibwa ne bawa n'ekibiina ekitiibwa ne bagoberera ekyo ekisaliddwawo mu bwerufu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala kumpuliriza. Kati twesange ku gulawundi, twesange wa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuliyambale ngule tulivimba mu Uganda empya. People power, our power. Mr. President, you can leave at will.